kulikayo nnyo mu kuwumulamu okwo nga bwe nabagambye enkomyewo ate nga nkyusizza tugenda kukola zowe ne Meja-Juma Seiko nange kennyini mbyenyigiremu nkole akanyama nga Meja-Juma Seiko katukoledde olunaku olwaleero. Abazadde bakiriza abana bago for exercise. Saturday, Sunday, after prayers, we go for exercises. Me, I'm very fit. I can do anything. Ate nga ne taata wa Meja-Juma Seiko wali wano sebo tuwulire ku mannya go. Amannya gange ye Sayekwa George William. Omwana Juma Seiko yayagalanga nnyo emizannyo okuva mu buto. Lewo omutuma tegenda olunde. Agenda n'alunda n'aleka ente n'agenda mu mizannyo. Mizannyo ki gy'omujjukirako gye yazannyanga nga kyali mwana muto? Yazannyanga omupiira, okudduka n'ebikonde era bw'aba ku mupiira tavaawo nga ne bw'omukuba tava ku mupiira. Ki ekibi ky'ojjukira ekyamutuukako ng'azannya emizannyo egyo nga kyali muto? Kugamba ekibi ekyamutuukako lwamugamba okugenda okusoma nga takyayagala kusoma. Bwe yagenda mu senior kutuza bwe yayingira mu magye. Kikusanyusa okubeera nti omwana we yazannyanga emizannyo egyo nga muto kuba gye muyambye kati oba wejjusa? Era kisanyusa nnyo ku mizannyo kyakola. Bubaka ki bo abazadde abali eyabagaana abaana baabwe okuzannya emizannyo ng'egyo ate egituusizza Meja-Juma Seiko ku mulimu gwakola kati? Kwegamba ku lwange nze nsanyuka nnyo emizannyo kye yali akola nakati akyabikola. Lekerayo abazadde obubaka abalina abaana abazanyanga emizannyo nga Juma Seiko gye yazannyanga ng'akyali muto. Bubaka ki bwowa abazadde abo? Nze mbakubira abazadde bonna nti bannaye emyaka gino okudduka n'emizannyo emirala gyonna kirungi nnyo. Oyinza okugenda mutala w'amayanja yadde tosomye yadde tokola ki naye emizannyo kikutwala. Ng'oggyeko okuba nti abazadde abasinga balowooza nti okukola edduyiro oba okuzannya emizannyo kya bulabe oba oliawo omwana asobola okufuna obuvune, ye Mukodingo Badiru agamba nti si kirungi kugaana mwana kuzannya mupiira ennaku zino kye bayita PE olw'ensonga za nnyonnyola. Amanya kitibwa Mukodingo Badiru nga nze trainer w'abaana bano nga mbeerawo kubawa PE kubayigiriza mupiira kuzannya bwe bati emizannyo egyo gy'okuzannya ku ssomero wano nga ekirungi ekiri mu bintu bino ebya PE abaana okusamba ku mupiira nti abaana ekisookera ddala baba balamu bulungi kubaawo omubiri muba gufuna exercise physicals. Ekirala abaana baba bagezi nnyo mu kibiina kubanga baba active kuba omupiira guba gwetaaga omwana ng'ali active. Kale neeyongera okukubiriza abazadde
babeere nga abaana babafisizengawo akadde akazanya ne waba akomyewo tomugaana omwana kuzanya waba atambuddeko n'agenda n'azanya ne banne kyekisinga obulungi omwayo obudde bwa ddakiika 3 ku 4 naaba ng'asobola okuzanyako ne banne n'akuuma omubiri nga mulamu nawe kikuyambako okusevinga ssente z'okujjanjaba ssenyiga omwana nti yalwadde musujja kale neyanziza nnyo ebyo ebyange Amanya Cecilia Seiko. Kakati nga mama wa Seiko kicho mujukirako nga kyali mwana muto. Mujukira ngali n'emikwano yakuzanya emipiira egyo gye basibasiba. Nga emipiira egyo gyali gimulemesa okusoma yatandikala nga tanaba kugenda kusoma. Kati bwe bwatwalaba nga azanyazanya n'abanne ng'akuŋŋanya banne emikwano gye namba nti agende kusoma tumutwala nga emyaka 5 someyo naye n'abeera bw'atyo n'agenda n'emizanyo gye emipiira okukola ki buli kimu kyonna kye bakola mu ssomero ng'azannya n'okudduka n'adduka misinde n'abaana. Omulungi Bukedde TV1 ndowooza olabye ate engeri gye tuva okolamu akanyama olunaku olwaleero ne Meja-Juma Seiko. Ate omulundi omulala tujja kuba tukuleetera omuntu omulala atulage emizanyo gy'azanyanga ng'akyali mwana muto. Mbadde namuli Kate, programu yo bwe nali omuto ku Bukedde TV1.